otinze nga Masaba Media Channel mwebale abatukubidde ku masimu njagala okwebaza emikwano Katonda gye yatuwa bannange Katonda tuwadde emikwano mu National Unity Platform muno tufunye emikwano njagala okwebaza abo abatwagala n'abatatwagala ffe twayimirira ku mazima yensonga lwaki nze nsobola okuyimirira awantu nenjogera abantu ne bampuliriza mwalaali muyimirire ku mazima gayinza okulwawo okutuuka naye bwe gatuuka gajjawo obulimba Uganda ya leero yeetaaga mazima regardless of obaki we need the truth and the truth shall set you free eno struggle yaffe teyeetaaga nakozesa propaganda mungi kubanga ebyokubisa Museveni tubiina bingi nnyo it is a lot Bannayuganda amazima gegenda okutufuula ab'eddembe Bannayuganda banyweredde ku mazima mu struggle mwebale Bannayuganda babadde bakyalimu okubuukabuuka olw'okuba mu kyetaaga okulya ku nsimbi za gavumenti nammwe omulimu mu gwebale Bannayuganda banyweredde ku mazima bagamba nti guno omwaka 2024 tegukyali mwaka gwa kulwana wabula mwaka gwa kukungula ekyo kye babadde basiga ebbanga lyonna bagamba nti nakyemalira balinayo bamutuusizza naye ng'ekigenda okubayamba okuwangula kiki kwatira wamu kwatagana kwejjamu ntalo ezitabayamba bafokasinge ku kintu kimu balabe nti batuuka ku buwanguzi bwe balwanirira ebbanga lyonna okwerumaaluma tekulina kye kugenda bagattako wabula okukwatira wamu n'okusala amagezi butya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'alina okutuukamu mu entebe mu ntebe kyokka kati kye batunuulidde kubanga ye nakyemalira baamala dde okumwetooloola obukodyo bwe bwonna bwaggwayo takyalina kipya kyayiiza Bannayuganda okuggyako okuddamu ebyo ebikadde bye yakola edda n'olwekyo abalwanyi mu struggle bagamba ekyo tekikyabatiisa kubanga struggle yo bakimanyi bulungi kati buli Munnayuganda agitegedde buli Munnayuganda amanye ekigenda mu maaso nti mulamwa gwa kwenunula singa essaawa etuuka nga waliwo ekiguddewo tewali Munnayuganda kyasobola kwekwasa nti bannaye tetwamanya eno struggle y'omulundi guno yanjawulo nnyo okuzizizibaawo nti abantu bava mu kalulu 2021 tuyingidde 2024 ng'oluyimba olukyali ku mimwa gya Bannayuganda lwa kalulu kwenunula akalulu kaffe baakabba tunoonyeza tutya okukajjayo mu abo abaakabba kitegeeza nti Bannayuganda bali active mu politics okusinga bwe baali babadde ebbanga lyonna ekyo nno kye kisinga okuzzaamu abantu amaanyi nti kati Bannayuganda baazuukuse bava ku mboozi ezaali zitabagattako ne badda ku mboozi eziyamba Uganda okugitwala mu maaso kubanga Uganda okuginunula twetaaga kukwatira wamu ffenna si kugirekera muntu omu nti kasita Kyagulanyi Ssentamu yavaayo ne yeesimbawo era yalina okulwanirira ekintu kye kyalwanirira talwanirira kiki wabula alwanirira kyaffe Bannayuganda ffenna ababonaabona okulaba nga tufuna emirembe gye tuteekeddwa okubeera najjo project yeriwo yakalulu kaddako bino ebisigadde babiyita kyamusaamu kangamu ate nga abakirimu bw'otandika okwogera baleeta bakusindikira buli nsega yonna kalulu nkibaddiremu kalulu ye project etambula kyobola nti bw'oleeta activism ofuuka mulabe owulidde naye nze nja babuulira amazima ne bwe munaatubuzaabuza enkyukakyuka bwe naaba yakujja ejja kujja nga n'obululu bwammwe temunana bugendamu ekirungi twasimbula tetudda mabega twasimbula bane mumbuulira nga Ssaabasajja Kabaka atuuse njagala kulaba ku mutanda ng'ayingira enkuuka yatuuse dda bannange omutanda peegi yaffe bakomuredi baagikwatamu kino njagala mukitegeere peegi yaffe baagikuba strike ne bagijjako notifications era kati mmwe kye musobola okunkolera buli lunaku buli lwe mujja 1 mweyongera okugula stars ezo
bwe mugula stars etambula negenda wala. 2 mweyongera okutaginga tuddemu tugibuilding nga bwe twagibuilding luli bagikuba strike. Kati abantu tebakyafuna notification era abamu bamanyi n'okumbuuza naye nga tetukyakulaba. Nze buli kaseera mba njogera ku nsi yange naye abayaaye page bagikwatamu. Abayaaye page bagikwatamu yali ebafuukidde ekizibu. Kitegeera. So kyemugenda okunyambako kugula stars ezo kubanga buli omuzigula nga bagipushinga. Ekyokubiri mugisharinga. Kitegedde. Bwe tugizaawo wali eri we twali twagizimbira mujja kuwulira olubabu kuno. Ati ze mumanyi. Nze seetirira ng'oggyeko bano abantu abalala nze muntu ateetiririra. Ate nze siina muntu agenda kuŋŋamba simanyi kino oyogedde bubi. Bwe mba sivumye muntu sivodde muntu nga njogedde mazima ne bw'onaayogera ate kati nze okyasobola kunjogerako kimbu n'ennyiiga. Ffe tukubye mundu naawe. Tukubye mundu. Kitegeera. Naye ng'abali b'amayirungi mbatumiddeko by the way nga tumalako omwaka katunyumyenyumyemu omwaka bwe gubadde twejjukanye. Abasobola okuweereza request muweereze request twejjukanyemu omwaka bwe gubadde. Nzijukira countrywide tour. One of the best thing kyendabye mu mwaka guno was the awakening of people power through the country tour. Era singa twagendera mu momentum eyo mbakakasa singa line eggwanga lyakyamuka. That is the best momentum gye nali ndabye. Gye nali ndabye nga tumaze okuva mu kalulu. I wish we have something similar to that. I don't know. Kubanga ekintu ekyo kyatuza kugamba nga bannayuganda nti ne ku ground nti ne wankubadde tebafuna information naye ekyo ekintu kyatuzanga engulu. Kyobola nti next year bwe tuba bakupulaninga ebintu bwe bityo tulina okuyingira without search. Mulinda akalulu ka 226 tukaabe era tuddemu tukaabe. Kuba tujja kaaba. Manyize saagala kujjano kubalimba tujja kaaba. Kati abayaaye tebakyayagala kuba bantu masasi. Ennaku zino bakunyigira mu silensa. Yo gye mugenda nga muzunga muli ali obumeremere. Simanyi mugenze ku bubagabaga. Simanyi kyali wakuwadde akacupa ka soda. Muganda wange akatwa katambula. Akatwa katambula. Mama. Mwe mutulaba bantu biseera bisinga butabeera na mikwano muloza tetwagala kubeera na mikwano. Ate naakakuwa tava bunaayira. Ekisooka bano abasajja basooka ne baavuwaza abantu. Nti n'omuntu owuwo bw'abanga tali mukwano gwo kyaliwo ebyaddala asobola okutunda. Like for real. Akutunda. Akutunda obwavu bungi. Abantu tebakyalina Musa, tebayina mizi. So we have a crisis. Era njagala weesige gwe. Bino mugenzi simanyi kabaga olesaawo ekyokunywakyo. Tambula nakyo. Bwe batooyingira nakyo. Ate mwana atu akatwa tekali mu bagundi ba political activists bokka. Nedda. Mwe simanyi banva Bulaaya. Waleka banno ku kyalo bo baasiraana. Mwe temusaagisa Uganda weetuuse ekanga n'okukanga. Uganda is a horror. Gw'otyange ensi nga mukubimu ebijiwa ssente mwe muli kye bayita tourism. Naye nga bw'otuuka mu nguudo ezigenda mu tourism sectors oba tourism areas ezo oyinza okwewuunya n'ogaana eri n'eggwanga. Ddala tulina abakulembeze oba tulina basekadaama bakadaama ne basekadaama. Abayaaye tebafaayo bukasa bajjamu kye bajjamu. Bwe buzibu bwe tulina. So nze mbadde njagala babuuzaako omulimu gwammwe page kuddamu kugizimba buto. Mukolenga gwa kugisharinga eddemu ezimbibwe. Ekirala bwe tuteekayo ka video mukole as much as possible
mukasharing tuddemu tugizimbedde ku mutendera guli eri we twateekangayo ku video waffe ne budduka basajja twali tubatabukidde wano ayayaya mwabalabanga era kyonna kye baakola page eno tujja kulwana tugize njana kuleetako wano Umaru Kisekka wano tunyumyemuuko naye ate n'ekirala naye yatandise okuweereza ku Facebook so mugende mumugoberere tubeereko bangi kati ffe tukaddiye tuyinza otuuka ekiseera munne nga tetukyalina maanyi nga mwe mulina okujja mu kikube ate naye wobeereyo ng'osobola okuweereza jangu oweereze jangu kitegeera jangu oweereze jangu otutuukirire otugende nti njagala kuweereza mwenna abalina activities eyo simanyi oba muli luddawa nga mwagala kuweereza mujje mutugambe ffe tujja bawa omukutu mugende muweereze oba oli Karamoja oba oli luddawa kasita oba ng'olina activism gundi gy'okola omuli w'omuddo naye mwana gwe omuli w'omuddo atandise kati kuvuga piki mu kibuga naye baddayo ekivubuka ekyo naye bannayuganda muzira nze kino nkyogerera wano oyo omuli w'omuddo talisobola kutegeka wano konsati nekwata si mu bubi neze nkubuulira amazima ekisooka ye brandinga ku kintu ekibi bameka mbabuulire enkwakyo like mira kirungi naye kizibu kya kutunda in a society whereby tuyina cultures zaffe teri muntu unless you are insane nti ngenda mu nkwakyo nti what is the meaning of nkwakyo tingenda kulya mayirungi bannayuganda newankubadde baagala okukyakala newankubadde babuyabuya newankubadde basirusiru gwosuubira otya maama okusitula omwana we nti amutwala mu nkwakyo n'ebintu ebimu Katonda agenda bakulimira ebyo byaviirako muganda affe wano ziza bafana nze neewuunyeka kambabuulire wano mu Uganda tewali muyimbi akuba rap dancehall buli kimu instrument ng'oyo gayiza bafana era we tuba tubalaba the versatile musicians you cannot remove ziza bafana yakola ensobi emu omanyi ne oba tokkiririza mu kintu ate tokinafuyanga ziza bafana oyo omuvubuka gwolaba oyo tewali wano muyimbi akuba byuma kusinga muvubuka oyo ne bwe kuba kuyimba buyimbi naye gayo oyinza okulooza nti mu Uganda taliimu naye manyi kyava kuki ziza bafana yakuba n'atuuka ku piiki n'alabanga ensi agikutte n'atandika n'okweteekako amannya agatiisa n'atuuka n'okugamba nti ye Katonda waraga Katonda omanyi waliwo ebintu by'otalina kuzanyirako oyinza okuba nga toli munnaddiini tokkiriza mu ddiini naye togezangako kwetuuma kintu kikusinga nga abantu bakikkiririzaamu right now ziza bafana ne bwakuba ennyimba zitya amazima mwali naye taliimu mwali naye taliimu wano mu Uganda teri muyimbi asinga musajja oyo kuyimba azina okuyimba n'okuba ebivuga ne bwe kimanyiza bafana ayinza okubeera mu Uganda nga tewalina amumanyi kati kino ekivubuka mwekababuulire tugenda kubeera wano si mutima mubi naye ebiseera ebisinga buli lw'olinnya wekakkanye buli lw'olinnya manya oyambuse naye ogenda kuvaayo otya obadde okimanyi nti kati Kenzo ne bwakuba ennyimba tebakyamwogerako ku international community gundi kati ali wano alwanira ssente z'akameeza ye Saidi Kiiko omupya owa Mukulu Museveni Kenzo yandibadde mu bintu ng'ebyo mbu kati buli lwakubiri abeera wali ng'akuba bandi Kenzo kati akuba bandi osobola omulabira ku bwereere wali that is ezo sente za Museveni ziringa ng'eziriko ekisiraani naye bwe muntegera yabe balowooza nti they are developing my friend kambabuulire nze siri muyimbi naye kambabuulire ekifuula omuyimbi serebu
One, scarcity. Scarcity. How scarce are you in the public? Bobera common. Ojja kutuuka ekiseera otandike n'okuyita abantu bakulabire ku nusu 10. Ekirala, respect gye mwewa. Sirabangako bayimbi beegatta kusaba ssente mu nsi yonna. Abayimbi beegatta kulwanirira bintu byabwe. Beegatta kusitula maloboozi ku bawagizi baabwe be bafeesinga. Wano mu Uganda abayimbi beegatta, they are regrouping themselves okusaba gavumenti ebawe ssente. Kati bwe tunira ekivubuka kino, munansonyiwa leero tuli mu 31st tugezaako okwogera ku bintu ebimu, temunyiiga. Ekivubuka kino ekiri amayirungi. Yes, Uganda bali ba amayirungi era bagalima n'ogalima. Naye tewali muntu asobola kudda mu kamera n'atandika okukipraising ennyo. Abantu bagalya. Naye si kyekintu kye wandyagadde otuule n'omwana wo, otuule ne family yo. Like discussing. Munseze ze mulaba, they even discuss kati nge Jamaica, but basobola okutegeka olunaku lw'enjaga okunywako akayaga. Naye lubeereeyo. Ate restrictions ne zibeeramu. Naye gwe n'okeera ku majja nti tuli mu Uganda, already tuli balalu. Tuli bazonto. Agamba atya Ramulaba ne munzikirize nga tugatta amaloboozi gaffe twagalize mukwano gwange oyo bwe tutobye amazaalibwa amalungi yadde tetwasobola kugulira keeki. Naye happy birthday. Ramula no tuvudde wala. Happy birthday beautiful wange. Naye lwaki tompaayo akaana kamu? Yeah.